yangambye nti singa Faith nsaba kumanya mmanya nti emmana erimu amazzi nga njizina. Abasajja ekisookera ddala woba ozina omukyala ng'alina amazzi mu mmana teyeetaaga kunnyonnyolwa nnyo oba teyeetaaga kwennyonnyoza nnyo oba seetaaga kubuulira bingi nnyo. Emmana erimu amazzi yeeraga. Omukazi olinza okumutandika kale n'atakwatirawo faya olw'engeri gy'omutandiseemu kaseebera ng'entandika ye ebadde mbi. Naye omukazi bw'ayima n'amalayo mayidi emmana etandika okukaaba amazzi nga tonaba nagiyingiza mukira n'atandika okwegalera ng'ogiraba nti gatunnya bwe gati nga gakulukuta. Si kupiisuuka wabula nga gakulukuta ne gava mu mumwa gw'emmana ne gakkirira bwe gati. Emmana erimu amazzi. Ekyokubiri, emmana erimu amazzi eyogera, ekontola, ekola amaloboozi, ekola batwala amaloboozi. Sigana amazzi amangi. Waliwo amazzi ago amangi agagoba omukira mu mmana gagusindika okuteeka nga bagukanyuga ebwera nti gabeera gajja. Ago gakulemesa enzina. Naye njogera ku mmana erimu amazzi sigana agasammuka. Njogera ku mazzi ng'erina museereza waayo ng'ayayitirira banga mungi ekimala ekigero ow'ekigero. Buli bw'oba ozina omukazi emmana etandika okukola amaloboozi ag'enjawulo. Okitegera? Bw'etyo manyirawo nti omukazi gwendika alina amazzi. Ne bw'oba tonnaba kulabako. Waliwo yangamba nti singa kisoboka omukazi okulemwa okutobya essuuka ng'ate alina amazzi. Ne mubuuza twogera ku mazzi kiki ngamba nago omuseereza. Ne mugamba omukazi asobola kale obutatobya ssuuka nga gwe bw'okirowooza nti neetoba but kubeerako patches oba bye nandiyise ebipaapi by'amazzi. Si okugitobyanga gwe bw'ogyagala nti etobe yonna. Naye olaba nti wano gaakulukuse ne gayita eno mu bbina nti gakulukuta ne gagenda wansi. Gaakulukuse ne gayita wano ne gagenda wansi. Simanyi nababuuzizaako anti owavuga empisa. Mwasiibye mutya abaagalwa abalungi abeekolera kusenga face-to-face kasobere muli bulungi byonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza oba nga mungoberera. Munnange mbadde mbagamba bintu by'amazzi. Akabonero akalala oba ekintu ky'osobola okutegeerako omukyala nti alina amazzi kwe kubeera nga bw'aba akutuddeko. Emu ku sitayiro ereeta amazzi mu bakyala, omukyala w'aba akutuddeko oba kabuzi. Nga bw'olaba kabuzi bw'omuteeka mu position n'omuzina kigereegeranye nti kati ozze mabega ye n'akusika n'akuteeka mu bisambi bye oba n'omutuulako. Oba okitegeera nti n'omusika najja n'akutuulako emabega kiba kigenda kukolera nnyo. Kitwale nti olinga ali mu eyo position nti wano oba omutadde wano oba okubira ddala ku ki oba okubira ddala ku kawompo k'emmana ne wali bwe gubeera nti w'omuteeka mu sitayiro eno oba okuba kawompo k'emmana. Omanya omusajja omukazi waba akutuddeko oba weeweta akawompo k'emmana. Ate leero bw'ogenda n'ofunya amagulu go n'abeera nga bw'oweta ne ku musino gatandika okukulukutira ku kisambi kyo. N'ogalabako nga naawe gakulukuta n'ogawulira nga gakulukuta n'ogawulira nga gajja nga gayiika. Tegabazini nti mangi nnyo naye oba ogalaba nti leke gakuyitako ku bisambi oba okitegeera ne gakulukuta n'ogalaba nti amazzi gago gakulukuta. Y'emmana erimu amazzi. Sigamba gano agayitiridde getunywera eddagala getunoonya ate nze tegankolera nze omusimanyi mmweyo kyemulobooza naye amazzi nze ndowooza gandibadde moderate kubanga kyemmanyi ekintu bwe tukiyitiriza ate kyonooneka bwonoonesi. Too much of anything is not good. Twetaaga ekintu ekisaamusaamu naye agayitiridde si birungi binyuma nga byalumu just byalumu. Naye okiba nga kyekikula kyo kyonto kizibu kiri awo kubanga ndabyeko wano eno. Era omwami yangamba nti senga ayagala omugazi wange mukalu nga mbalagirira eddagala ng'addanga ngamba mbu senga njagala eddagala likaza mukazi namubuuza nze ndijjewa. Simu abagenda kundagu nti njagala kuloga mujja wange bw'omuloga ate nomwana oga nti njagala mulogolola. Gwani yagamba nti omusawo aloga awonya. Aloga n'awonya oba n'avumula. So kyomwewala mulina kimanya nti amazzi agayitiridde simanyi twetaaga amazzi amasaamusaamu. Naye omukazi bw'abanga avaamu amazzi ng'akutuddeko n'ogawulira ako ke kamu kabonero akategeeza nti omukyala alina amazzi. Abasajja obuzibu omulina mmwe mulowooza nti amazzi ge gano gokka agamansuka. Agamazzi agamansuka tosobola gazinirako mu mmana ganyuma kuba nkyabali ganyuma kusammuka n'ogalabako naye tosobola gazinirako mu mmana kubanga gakambira gakala mangu galinga amazzi gennyini. Ogateekamu n'oteekamu naye eddakiika emu emmana ekazi. Museereza oli yazina emmana
yanyuma kubanga aseereza omukira aseereza ekkubo wama nawe n'obeera ng'onyumirwa ensonga y'okwegatta ate bw'abanga si mungi anti abo bisengo oba obituuka bulungi era oba obifiiringa bulungi bw'aba mungi asobola okukulemesa okubeera ng'ofiiringa ebisenge bw'abanga musaamusaamu oba ogenda fiiringa ebisenge byemmana bulungi nnyo nga gyenkomeza so mulina okubeera nga mwebeereramu mulina okubeera nga mumanya mulina okubeera nga okunyumirwa ebintu by'okwegatta osobola okwawula nti omukyalo nalina amazzi yadde tasamudde naye at least sikaze buli bwozinanga omukyala n'obeera ng'osobola okunyumirwa nga like ofiiringa ng'ate onyumirwa koze emmana enkalu tenyuma go ge mazima tasobola kugamba nti nno bw'ozina omukyala n'obeera ng'emmana nkalu ng'ogenda kunyumirwa it is impossible ebeera nkalu gubeera gukolobola bukolobozi ogenda okugyamu omukira nga gwonna gukubabuukirira gwonna gukuluma gukutujja ng'ekintu tekiggwa so emmana erimu amazzi yemmana gy'olinza okuzina n'owoomerwa ate n'onyumirwa nga tofunye buzibu bonna simala kugyayo kasobola okugamba bannange enfa ng'owulira agala katwala kayiwako mazzi ganyunguga aye noba okayiwako aganyunguga kakirinkinga kagenda ne katoni yakokekati anti nako ku mubiri gwesika ng'owulira agala kuyiwako mazzi okakkanya embeera ng'ekuyitiriddeko so omukazi bw'oba omuzina mana neetandika fukufuku oyo manyirawo tono gwe nateebye leero yayitako kwewa namazzi oba yayitako kwemugga n'asona ku mazzi n'aleeta oyo aba ayina amazzi n'ekirala omukazi ayina amazzi tatera kulwawo kuyima tatera kulwawo kutoba omukazi omukalu ye mukazi gw'osooka ozina n'obweta omusino n'okola otya nga amazzi tegannajja ne gajja ate matini ne gaddamu ne gabula naye mukazi ayina amazzi oluyima bw'atema n'etandikirawo okutoba mpola mpola museereza atandikirawo okujja n'otandika okulaba nga kyekyo kyonna wali wansi kirikkirira kati gwe alina okubeera ng'omanya dde lwemba nena okuyingira naddala nga yeetegese okitegedde mukwano gwange asuubire onfunye tubeera ne live zaffe bannange ssaawa 2 oba 3 ez'ekiro buli lunaku live ezo zibaayo oluusi ak'olumu tuyisaamuko ne tukola ku ssaawa 4 ez'Uganda instead of 3 just olw'ebigwa tebiraze tubeera ne live lwe tuba tetugikoze omanya nti nannyini kugikola mulwadde nga yenze awo mba mulwadde naye mba siri mulwadde sure deal tubeerako nnyo so togisubwa subscribing tekako akade obeere ng'osobola okufuna notification nga tugenze live ojje tuba n'omusomo gwe gusookawo ne tuddamu ebibuuzo byammwe oba nenziramu ebibuuzo byammwe wano kimu ku kimu ate ng'ondabako ng'ate nnyinnyonnyola ate nga I illustrate at least it's better than audio zino z'oba owulidde obuwulizi nga tosobola kumbuuza nti ate ako nga sikategedde senga wali oba osobola okumbuuza so zettanire naye aziza nnyo mwena abasubscribe nga balike nga bashare nga bakomenti nga mukola kyattendo omukama abanjagalire abankuumire temujjangu kugwa atanaba twegattako simanyi kyolinda wano wonna wekiggwera tulina bingi tiktok account yaffe eyitibwa Senga Faith 356 naye osobola ogenda n'ofollowinga mubeere bulungi mulaba Yeah.